yonna gy'osinziira okuba ku Prejan tugamba ogwo omulimu gw'okola gw'amaanyi era tukwebaliza ddala. Nalutaaya Aisha, Mase Fava, Nakalembe Catherine, Zaina Yassini, Rebecca Alani, Eva Evelyn, Kakinina, Farida. Yes, yonna gye musinziira okuba ku Prejan tubagamba mwebale nnyo era mwebalire ddala. Ogwo omulimu gwe mukola gw'amaanyi. Musigale nga mulayikinga mu commenting era nga musubscribing. Story gye tuleese si nnungi naye erinamu complications ez'enjawulo. Ya mwana mulenzi Eddie Kenzo. Eddie Kenzo kigambibwa nti yafunyeemuko ekirwadde. Yafunyeemuko ekirwadde kitannategeerekeka. Kubanga olunaku olwaleero ffenna tumanyi promoter we gwe bayitaani Luba Events. Luba yabadde ayina gy'alina okugenda ne Eddie Kenzo wali e Bulange naye agamba yadde tasobola genda naye olw'embeera gye yabaddemu. Osegeera era n'agamba abantu nti temweraliikirira Eddie Kenzo Festival ejja kubaayo yadde omukulu si mulamu bulungi. Owulira n'ate waliwo ekizze. Abantu abamu bagamba Luba Events yalimbye ensi olw'ensonga nti olunaku olwaleero Eddie Kenzo yagenze mu nsi gye bayita Ivory Coast. Bw'alinayo performance oba okitegeera. Bw'alinayo performance mu nsi gye bayita Ivory Coast. Naye ffe twagadde ku update ey'ebigenda mu maaso nga bwe tunoonyereza tulabe what has really happened okuba nga tukuwa story entuufu. Eddie Kenzo ali Ivory Coast oba ebyaddala mulwadde. Ku Prejan nga kwokyali webale nnyo webalire ddala.